Chimuliza yetotule ate woba omuganye oleme kukosa mulamu bwate monna wawa musime ekyo chimuliza yetotule oba omuganye oleme ate gumanyi okuyimba tuyimba olulala tuwa mukozi alinde singa bade pressure tali gambe experience singa bade pressure tali bade experience ana yenyirira so ugireka okugireka nengisaza bashobo gisaza uza bistegera nze nkola bantu kye basabye nakatunde emmeza 40 zantwala 55 olumba nyina pressure Basi tubango oli ku pressure sechewa ngobayize mulaba ne banno bali successful buli atekayo nze tewali muyimbi nyina ebintu byenakola nga tesobola kuddamu nga biri wano nze ndi ambassador w'abakozi mu ggwanga nayimba omukozi aliddewa buli Labor Day nze nyimba television and radio nyina byenakola so kati bonna kulubera Labor Day nyina byenakola nga bizito bwe nakuyimbira va kubaagalana ebyo bigera kuggwa talina na vidiyo naye kyekugamba nti tukoze ebintu ebituufu experience eno kigendererwa kyayo kiri kyekituufu ng'otunde mu kamera ziziwa ate experience kya luzungu bwokola muno kitegeeza experience otaddeyo okuziba abantu bakole ennyimba sibakole ennyimba kale oteekeyo oyimbe abantu bategeere life yo gyo kiki ne experience ngenda kwogera n'abawagizi bange tugenda kunyumya era kyova olaba nti sina mentioninga muyimbi yenna era ku posta yange tekugenda kubako muyimbira ogwo ojja kujja kushare yotegeere kyebayita sekyero kati ogambe nti abayimbi abamanyi okuyimba bagenda okukolekera anti sibateeka ku kipande sho ya sekyewa okitegedde abayimbi bajja kuba surprise naye nga bajja kuba tukwataganywamu okay yes sir abayimbi b'ennaku zino balina of excitement abato ate muyimbi bwafuna sente za studio nafuna eza video ye nga lowooza olimba lukoze eki lutumize abayimbi abo batatutuukirira naffe situlina budde bwetugenda kubawo nze sisobola kwerowooza nti oba nayamba gundi come and talk to me tulabe ekyokukola ki ekyokukola tukwataganya naye bwe babeeraawo abo basekyewa beepanka bajaluna beepanka nze sisobola kubanga amanyi byolowooza oba byoyagala singa bajja ne batutuukirira tewali problem nze muyimbi naleeta station esooka mpumula taliwo ekyomukyala ate gyolaziwa akayimba akasobola okuleeta omuntu akapera konna gwe tuyimba omukulu ba sente zisinziira ku buli muntu kyakola ki nze bwembanga obulamu bwange esobola bumanikinga nga bwentwala sikubira muntu simu wandabako eggulu abayimbi tubabala baeggulu kitegeeza nesobola nali Kampala nga nywa nga ndigida saagendako ggulu ekyo kimala legend bantu bwe bamuteekawo si yeyeteekawo oli ndi bawagizi linnya kati gwe tomumanyi ati osobola okuba nga obeera ewammwe nga ne baganda babamu tebakumanyi kakati ze bamanyi ejjinja anti ze nakyalako ku TV Moses Case naŋŋamba abawagizi bo bagamba ne mubuuza ogamba abaawa era puroguramu bwe yakoba kuba nyina ab'ejjinja nyina ab'eiganga nyina ab'e London ngenda America kakati ogamba abawagizi bange bayinza okukuŋŋaana ne babuuza mwe Moses Case bakuŋŋaanye bonna ne bajja babuuza mwe
tekisoboka tukolera abantu anti kyeggamba bonna tebasobola kubanga bakumanyi ngera ebyange babibuuza gwe bikozi okola ku rediyo baku tv waliwo erinnya ly'obuusa amaaso era abamawulire mpulidde bavuuvuuma eyo emmanja sitesha mayanja ki ekyatuukawo okwawukana siyawukanangako naye tuli wamu naye nga waliko omulala obuuza byalaavu obuuza byakuyimba byonna bigendera wamu bigendera wamu bigendera wamu kuba ate muyimbi naye tuli wamu batya tuli wamu mu mbeera zonna endongo yagivaamu especially Canada Kazi ebya secha obuuza endongo yagivaamu oba olina bibuuza ate ye station sesha nyina tujja mufuna ki omukulu atugambye agenda kubeerawo ku show mwakikonfamirize kuba bamanyi okumenya obutebo olw'okuba omuyimbi tazze ate walasobola kumenya anti nakugambye kipande aliko yekka ku kipande ndiko bwomu eno sejima mubanjani era nti wali kale essaawa zino zennyini oba alina kyabuuza oli waddembe kibuuza naye temwogedde okuyingira temukwogedde emitwalo 2 VIP emitwalo 5 VIP tebo ejja kuba ya mitwalo 10 shoyo eriweta nti tuyina ordinary egenda kuba ya mitwalo 2 tuyina VIP mitwalo 5 tuyina VVIP ya mitwalo 10 then tuyinayo table ya mitwalo 5 ne VVIP table ya kakadde table eyo eyemitwalo 5 egenda kubanga egendako abantu 5 then ya kakadde egenda kubanga egendako abantu 8 tiketi already zafulumye edda zigenda kubeera ku papazi tugenda kubeerako nazo wano ku vokisi then abagyetaaze nga tasobola kujja wano asobola okuconnectinga ku simu yawe naye nsobola ogibawa kitegeeza abekyotera basigale ekyotera olujja basangayo abekyotera nabo benyekibakwasaganya kubeera nabo bakuba bamanyi lwaki tuyinza okubasanga kuba shiyo ekyoterayo teriimu kuba shiyo ekyoya ya mitwalo 2 then nemeeza ya mitwalo 3 kati byanjawulo nebyeno e Kampala kati so abagyetaaze oba ogenda kuba ku simu 0702 08 71 oba okuba ku y'omuyimbi muyimbi enamba esobola ogituwa 772 35 38 16 then 0757 0814 16 tugenda kumenya abayimbi nga bagenda kubaawo wabula buli mukwano gwa Ssekyewa nga muyimbi okubya ddala ku Stacey Mayanja musuubire 10 yekka buli muyimbi waali tugenda kumenya Stacey Mayanja ajja kubaawo ati mulina okuyimba mwaleka babizi alina okubaawo ate omanya mwiza nokuddiŋŋaniraawo bebyange ebyo naye mujja mwagira omusajja ono gyavudde ne bwatuuse bwe buyimbi enenda gwomanyi ng'aludde mu kuyimba bweyayimba naye Queen Florence bonna n'abapya bonna weebali kati gwejangu osuubira okuwulira enyanyagiza yokka yes saabaludde mu kuyimba abamanyi okuyimba twali buzibu ntwina atamanyi kuyimba tagenda kujja kyogana aliwo abaliddemu naye batamanyi kuyimba nani tomenya ate babuuza lwaki sho yaabwe sho yange abantu abagenda okuyimba tubamanyi abagenda okuyimba bamanyikiddwa okuva Ssekyewa bwe yatandikira paka wali kati tulina abayimbi be yatandika nabo betumanyi mu that is Eagles production tusuubire nti bo toyina boogenda ate yatandikira mu Eagles production yatandikira mu Lyola Island yatandikira wakamiri nosala busazi noda mu bandi kati musuubire okuva mu Lyola Island
paka kati Friends band wa Mariam Ndagire bingi bali bamuyita endoboozi ziyita ekola ki anti omuntu amanyise kyewa amanyidde nnyo mu bandi ya Eagles Production omwo mwe mwali omu bwe baali bakwasaganya ensonga engambe ez'omukwano tusubire bonna nti bagenda kuggwaayo kyoba omanya tugenda kukuleeta the best bakuliko ekigambo kibayite experience experience abantu botambule nabo Awe. tutatambule nabo baana abazze tewali problem nokusinga tubeesize nnyo kutukoze ki tetutambule nabo awo wenyini nawe ekibuuzo sekyewa munansonyiwa sekyewa mu abamu ku bantu abawanidde industry abamu baga nti abakati bayimba boboga music wammwe tali mweri etuluba tusuubire nti zino ze ssente z'obadde olina okusala kuba abamu bagamba ssente ziba ntono ku saidi yammwe naddala ababandi mutwalo guba mutono mitwalo 2 anti abantu batulagidde ebbanga ddene so twagala ate banyigiriza nnyo twagala naffe tubenga abakoze eki ababaddizzaayo though so tugenda kiteekamu sere nyingi naye obwavu bungi nga nabwikono bungiraba kakati abantu bwebasaba ate sente nyingi ennyo ez'okumaliriza nga tokoze eki nga nekyoyagala tokoze eki ekifumire tetukoze shoti twagala sente tukoze kutereeza wakati twatabuse ndonga evuga my friend negulu twabadde mu studio tugenda kukuba ennyimba paka lemunawulira obubi ebantu bononye nnyo endonga eno kati twasazeewo katukitereeza tugaye mukomye okutereeza ndongo ate mu ekyo mulimu best man we oyo abira David Tutaka era kuwulira kati tuli mu kutereeza ndongo kitegeera omulala kyogamba okutereza endongo bano abaliwo abayimba organizing reka tuwanike emikono omabuzi kati ekyangenda mutuwa ennaku asatu anti problem eri mulaba mu media omuntu ekintu aba takimanyi ate yayogera kyakola ki kyayagala kati bwe mbangenda kuyimba mbaala ate tebasobola kulinanga ku CBS kati ge otambulira ku CBS okamba oba sekyewa tayimba okitegeera so ababaddewo bayimba nze sina boogerako era sina gonayo nze ngambe tukomye okutereeza ndongo kitegeera kikyogenda otereeza endongo kibadde kikitama celebrating emyaka namusanvu nafuna abantu omuntu alina olimba ku radio bano abayimbi abata abapya batasobola bafuna abatagitegeeza kitegeeza anti eno si concert twagambye eno si concert eno experience obumanyirivu era nti eri yali concert ya muzeemanyi naye kugamba abayimbi abato waliwo abakola obulungi tulinamu n'ennyimba z'abantu zebawuliriza ng'olina efamire n'abaana osaba bagamba muve mu ddiiro netubona zino ennyimba zammwe zebakuba amabaala ekiro ezina ebigambo ebikaawamu omululuuza waliwo music ne baboga music temporary ennyimba za wiiki ezibera expired zino ez'abantu zo zibaawo mpaka kati waliwo tulekasoka nnyonnyola obadde waliwo ki Kuli sekyewa tumanyi ssaawa zino omuntu akulaba nga yawulirako ennyimba z'edda akumanyira mu ba legends nti bano bamisaaki baluna mubiru balunadi mayinja balunadi mayinja tubalaba bateeka serena za africana ne bamisaaki semakula lwaki gwesazeewo teeka papazi ate ng'oli amanga da legends naye abo nabasanga bayimba nze ndi like 10 years back from them just nze najja n'amaanyi nga mangi nze nakuba olimba lwange olusooka baluta muno oba omusiimi nalukuba 2005 yalbamu yawabanswaliza nga bwamama ekisemakula bwe bali bamayinja nosa okuba oluyimba abantu ne bakuteeka mu kiti muutakola ki siri ku saizi yaabwe eyazabamwamisa ate abo balala ogwa muligi nze ndikubaddako ate awo
beba Stesha, beba Morini, beba Jaruwa. Ebijimu kwenagira. Sajjira mweri. Tukwaraga. Tewali musical break. Okuyimba show, okola concert oba okufuna ennyimba. Sigenda kukola concert era. Kale experience. Ngenda kukola experience. Nasimbi. Omuntu asimba. Ate abantu bansabye. Wasema ndio kufulumya oluyimba nga hitsong. Omuntu kwasobola okujjukira Ssekyebwa. Ati ekisongo kisinzira ku buli muntu alina kyayita ekisongo. Naye nze kyemmanyi tendo mungi gubi. Olinga engeri gy'olyamu olinga ali ku pressure. Sirina bazze bakola bafuna. Nedda se. Sirina pressure. Singa badde pressure tali gambe experience. Kasokaddemu. Singa badde pressure tiyali badde experience. Ana yenyini era sojireka. Okugireka ki? Nengisaza. Lwaki oba ogisaza? Obuuza bisitegeera. Nze nkola bantu kye bansabye. Naakatonda emmeeza 40 za mitwalo 55. Olumba nyina pressure. Osobola kuba ng'oli ku pressure Ssekyebwa ng'oyinze mulaba ne banno bali successful buli ateekayo. Nze tewali muyimbi. Nyina ebintu bye nakola nga tesobola kuddamu. Nga biriwa? Nze ndi ambassador w'abakozi mu ggwanga nayimba omukozi aliddewa. Buli Labor Day nze nyimba. TV zonna ne radio. Nyina bye nakola n'ebimala. So kati buli lunaku lubeera Labor Day? Nyina bye nakola nga bizito. Bwe nakuyimbira va ku baagalana. Byo bigera kuggwamu. Talina na video. Naye kyekugamba nti tukoze ebintu ebituufu. Experience eno kigendererwa kyayo kiri kyekituufu ng'otunde mu kamera zizero. Ate experience kya luzungu. Bw'okola muno kitegeeza experience otaddeyo okuziba abantu bakole ennyimba. Si bakole ennyimba. Kale oteekeyo oyimbe abantu bategeere life yo gyoba kiki ne experience yo ngenda kwogera n'abawagizi bange tugenda kunyumya. Era kyova olaba nti sina mentioninga muyimbi yenna. Era ku posta yange tekugenda kubako muyimbi n'ogu. Ojja kujja ku share yo tegeere kye bayita Ssekyebwa. Kati ogambe nti abayimbi abamanyi okuyimba be bagenda okukolekera. Anti sibateeka ku kipande. Show ya Ssekyebwa. Okitegedde? Abayimbi bajja kuba surprise naye nga bajja kuba. Tukwataganya wamu. Okay. Yes, sir. Abayimbi b'ennaku zino balina of excitement. Abato ate muyimbi bw'afuna ssente za studio n'afuna eza video ye nga lowooza olimba lukoze eki lutunze. Abayimbi abo batatutuukirira naffe situlina budde bwe tugenda kubawo. Nze sisobola kwerowooza nti oba naayamba gundi come and talk to me tulabe ekyokukola ki ekyokukola tukwataganya. Naye bwe babeeraawo abo Bassekyebwa beepanka Bajaluuna beepanka nze sisobola kubanga amanyi by'olowooza oba by'oyagala. Singa bajja ne batutuukirira tewali problem. Nze muyimbi naleeta station esooka nkumbula taliwo. Oluvannyuma n'omukola mukyala. Ekyo mukyala ate gy'olaze wala. Yes, sir. Nini manager. Wadde obuze akayimba akasobola okuleeta omuntu akapera konna gwe nyimba zino. Omukulu ba sente zisinziira ku buli muntu kyakola ki. Nze bwe mba mu bulamu bwange nsobola obumanaginga nga bwe ndwala sikubira muntu simu wandabako eggulu. Abayimbi tubabalaba eggulu ekitegeeza nensobola. Nali Kampala nga nywa nga ndigida saagendako ggulu ekyo kimala. What do you understand by legend? Legend bantu bwe bamuteekawo si ye yeteekawo. Oli Ndi biki ebikumakinga legend? bawagizi linnya kati gwe tomumanyi.
ati osobola okuba ng'obeera ewammwe nga ne baganda babamu tebakumanyi kakati ze bamanye ejjinja anti ze nakyalako ku tv Moses Case n'aŋŋamba abawagizi bo bagamba ne mubuuza ogamba abaawa era puroguramu we yakoba kuba nyina ab'ejjinja nyina ab'Iganga nyina ab'e London ngenda America kakati ogamba abawagizi bange bayinza okukuŋŋaana ne babuuza gwe Moses Case bakuŋŋaanye bonna ne bajja babuuza gwe tekisoboka anti kyeggamba bonna tebasobola kubanga bakumanyi ngera ebyange babibuuza gwe because okola ku radio ba ku TV waliwo erinnya ly'obuusa amaaso era abamawulire mpulidde bavuuvuuma eyo emmanja Stasha Mayanja ki ekyatuukawo okwawukana siyawukanangako naye tuli wamu naye nga waliko omulaatina obuuza byalaavu obuuza byakuyimba byonna bigendera wamu bigendera wamu bigendera wamu kuba ate muyimbi naye tuli wamu batya tuli wamu mu mbeera zonna endongo yakivaamu Canada kazi ebya Ssekya obuuza endongo yagivaamu boina bibuuza ate ye Ssekya yenyina tujja mufuna gye omukulu atugambye agenda kubeerawo ku show mwakikonfamirize kuba bagize bamanyi okumenya obutebe olw'okuba omuyimbi tazze tewala sobola kumenya anti nakugambye ku kipande ndiko bwomu eno Ssekya wakyali era ntewali muyimbi osobola kummanja ne bwe batajja bonna nze nja kuyimba tulina oluyimba lyetumanyi lwe mwakola ababiri tukusuubira duyimba naye bamugenda ogenda duyimba weka abaganda tulina twekisize agera atunamma kakati ate bwongamba ate tandika okunyumira ebinaabeera ku sho kitegeeza kyobandi nkugiyonyola kati nze nkugambye nyina abayimbi abagenda okumperekera okitegeera era saagala muntu ajje nga ngamba kamiliyoni nga simulaba era bajja kuba baliawo nga bazze oba nga tazze tetwakulaba ggulu obuufu bwebumu federation ogikiririzaamu oba eyo number one biki byomenya abamu bagibuusabuusa abaki abayimba abamu bagibuusabuusa biki byomenya byokonsidaringa ogikiririzaamu abagibuusabuusa nti sibamanyi njagala ompeeyo nga babiri nze nkunyonyola ali tagikiririzaamu tomumanyi erinnya ndiwulira naye si mukwano gwange kakati naye muyimbi oluyimba lwesa okuba nga ndumanyi nekyo kakati kimujogezaako kuba nze nazze kubigira otugambye oluyimba lwo olwamukoza tekikuluma ate kakati nti polisi eriwo esobola ki federation eri mukutegeeza era federation kadde kano waliwo ebibala ebirungi ekisembayo zenyimbira bagaga anti sho gyotaddewo olindeko emitwalo ebiri kati nze nali siri ku TikTok naye oluyimba lwange olupya bamita bagonda majja luliko emitwalo 43 abaana bonna abakola challenge mu nyimba zange bato bali mu myaka eyo sibamanyi kutegeera naye wafuna sente mu music waki music waffe bateeka ku peji zaabwe kakati amanyi Ssekyewa agenda kujja alabe Ssekyewa atamumanyi alinde gwamanyi tewali problem Ssekyewa abateeka ennyimba zaabwe ku peji zaabwe ne bazifunamu ssente olowooza ensonga eyo ekwatiddwako bulungi kimwe eri mu kukikola awo wentava kyogamba uma tekoze kimala eruddewo ebbanga uma nze nagirimu era mwendi nebyekola ofunza omanyi federation yokka anti association zonna zirina kuba wansi wa federation kati lwaki iva ku tiimu egoba nengenda kwesengi
zindi kutimu kuba kyogamba mumazembye nze ni mwasero naawe tukulembedde ate ngonza mina ate byamani Akapera. enyumba ati nyingi kati nyibo baluliwa Muno waba muchayi. ekimulinza yetotole ate woba omuganye oleme kukosa mulamu bwate monna wawa musiime ekyo kimulinza yetotole oba omuganye oleme ate gumanyi okuyimba tuyimba olulala tuwa omukozi alidde Kimala, let's go for the interview. We're going to go exclusive.